Enkoze ya moto lekiki kiguddeo. Wayi ngudde mu operation ye ipapula. Kati bobo ye ndi mu kusasula ebo kayire ngipaki. N'abaana bonamba nabawano. Kati ndi mu kusasula. Ndi mu kusasula ipapula. Yakibira ko basherebo kutasasula bipapula. Olusinga bomanyi nti ba promote ogenda osubira okusasula nata kusasula. Bambi. Promote batakusasula nawe sanga tusasula ipapula. Owuli. Ate afanye nziza ko banyonga nti ndi offer bino tebiri ko boli offer. Ngati ndaba nyiga simu ate kwati mukula mwesi. Banyiga osasula ku simu. Nsose nemba wa kungondi nemba wa Airtel yange bangamba nti balina onosasula ku MTN. Why Airtel bakisanze kuliko insufficient balance. Kati nefu omuzakisa. Chikwasaganya bali. Omazi. Kale afande kale. Nebyanguwa osasulira ku simu. Tulinze URA confirming. Ekirungi bakuyamba n'okuyamba bbi kunyigiramu. URA egenda confirming out message ne ku registering ngende mukole comedy wamu. Uganda Revenue egenda kubeera Kale osakati olyoka osasuddeyokko. Nsasuddeyokko. Obaleko n'empapula nga bimeka? Ndibadde bina. Ebibiri byoli omusajja gwe nagulako emmotoka. Mbadde simanyi. N'ebibiri ndowooza waliwo omwana yali avuga emmotoka ne bakimukuba nga situmanyi. N'ataŋŋamba. So nambi ekangidde wano. Abantu sikwekayekanze ebipapula bawo n'omukyala gwempulira mpuwuuno wano naye ekipapula kyekanze bwekanze. Buli muntu. Check message. Kale kale. Yiga n'okuyiga engeri gy'osobola okukeberemu tukobereko ekipapula kubanga kati one badde ne bakukwata nga tolina muwadde kusasula okitegeeza bagenda kupaakinga so kayinza okuba kasasabalaze same way omuntu ng'ovuga kakuyigiriza kale kakati tumalirize endowooza ne Cindy yatadde mu venue emu concert ya Wali Shiba Kololo bakikanyizaako ajjukira Shiba ina Yellow Fest. Kale ne Cindy n'akomawo ng'alanze concert